ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyasinzibwa mu butuufu musaba okusaasana emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bw'ebyo bye yasomesa okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuttira omwoyo gwange n'egyammwe kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kulimu okwesiima kw'abaddu ku nsi kuno ne oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Omusomo gwampeereddwa okusomesaako gwe gw'ekitiibwa eky'obusiraamu, izzatu al islam, ekitiibwa eky'obusiraamu. Ekisookera ddala nga tetunnagenda ku kitiibwa ky'omusiraamu ng'omusiraamu era n'okumanya obukulu bw'ekitiibwa ky'omusiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya buli ayitibwa omuntu. Ekitonde ekiyitibwa omuntu kwe kusukkulumya kwa Allah okusooka. Allah yagaa nti walaqad karramna bani adama, twasukkulumya ekitonde ekiyitibwa muntu. Allah tabaraka wa ta'ala buli yenna ayitibwa muntu wa kitiibwa okusinga ebintu byonna Allah bye yatonda. Ekitonde muntu kye kikyasinza okubeera eky'ebbeeyi okusinga buli kyolaba ekitambula kuno ku nsi. Omuntu asinga ebisolo, omuntu asinga ebyobugagga byolaba ebiri kuno ku nsi. Ebitonde byonna ebirala ebiri kuno ku nsi, ebisolo, ensozi, amayanja, ebyokwewunda eby'ebbeeyi, byonna Allah yasukkulumya omuntu ku byo. Yagamba walaqad karramna bani adama, twasukkulumya abaana ba Adamu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, ne tubatambuliza ku lukalu ne ku nnyanja. Ennyanja kitonde kinene, kitonde ky'amaanyi. Allah kifuula ejje, bw'aba yagadde kifuuke ejje, amazzi ejje lya Allah. Allah asobola oddisaanyaawo nalyo ekyalo oba ekibuga ng'akozesa amazzi ago. Amazzi ago kimu ku bitonde ebyewuunyisa. Osobola okuteekako ku mazzi ku nnyanja ejjinja ettono ne ligwayo. Ate omwana Adamu n'akola eryato, n'akola emmeeri, ne yeetikka ebintu tons and tons, neeba ng'etambulira ku mazzi okwo, neeba ng'etuusa ebyamaguzi omwana Adamu by'aba ataddeko. Omwana Adamu asobola ogitambulirako. Abaana Adamu basobola okuwuga mu mazzi ne bavaamu, ate oli n'agwamu wadde azitowa kitono n'atadda. Kati Allah agamba twasukkulumya omwana Adamu ne tumutambuliza ku lukalu ne ku nnyanja. warazaqnahum min at-tayyibaati, abaana Adamu abo ne tubagabirira buli kirungi kyonna. Buli riziki yonna ennungi Allah yagikolera ffe bantu. wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah agamba ne tusukkulumya omwana Adamu ku byonna bye twatonda olusukkulumya. Ati omwana Adamu kye kitonde ekyasinza okubeera ekirungi, kye kitonde ekyasinza okubeera eky'ebbeeyi. Omwana Adamu entambula gy'atambulamu emulaga kubeera wa bbeeyi, okubanga tatambuza magulu ana. Omwana Adamu okubeera nga yu'abbir amma fi nafsihi, ayogera ekiri mu mutima gwe. Omwana Adamu aliisa mikono, wamma ebisolo kiriisa mumwa direct
ku kyokulya kyekyagala okulya bitambuza amagulu ana, waliwo ebyewalulira ku mbuto zaabyo n'ebirala Allah nga bwe yabitonda. Naye abaana Adamu Allah yabatonda n'abagabirira riziki ya buli kika, ate n'abasukkulumya ku buli kitonde kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kye yatonda olusukkulumya. N'olwekyo okubeera nga tuli bantu tuli bisolo, ekyo kitiibwa ky'amaanyi eri buli muntu yenna. Era kyobalaba ekitiibwa ekyo Allah kye yawa omwana Adamu, buli ayitibwa omuntu kyobalaba ng'omuntu ne waaba afudde bamuziika. Okuziika omwana Adamu kumuwa kitiibwa. Omwana Adamu tebamwokya ffe mu Busiraamu, kubanga ekitiibwa ky'omwana Adamu bw'abeera afudde kiri mu kumuziika so si kumwokya. Omwana Adamu omuntu tebamuwa nsolo ne zimulya, ne bamukasukira ebisolo ne bimulya, nedda. Omuntu azaalibwa nga wa kitiibwa, era ne bwafa okumuziika kitegeeza kitiibwa kya mwana Adamu. Omwana Adamu ekitiibwa kye kyeyolekera mu butamuleka awo okuvundira awo, wabula aziikibwa n'abeera nga agenze mu kifo ekimukuuma n'asigaza ekitiibwa kye nga tatyobooleddwa ku mwaliiro guno ogw'ensi. Wa amma almu'min, ate abakkiriza bwe tugattako obukkiriza obw'Obusiraamu, omuntu ne bagamba nti oyo Musiraamu, ekitiibwa ky'Omusiraamu ate kyalaga wala nnyo. Obusiraamu bwagulumiza nnyo, bwasukkulumya nnyo, bwatiitiibya nnyo ekitiibwa ky'Omusiraamu. Kati Omusiraamu bw'amala okubeera nga wa kitiibwa, kitegeeza n'Obusiraamu bulina okubeera nga bwa kitiibwa. Era tujja kulaba kati ekitiibwa ky'Obusiraamu kikuumiddwa kitya kyo obutoononeka. Ngambye Omusiraamu bw'abeera wa kitiibwa, n'Obusiraamu buba bwa kitiibwa. Kitegeeza Omusiraamu bw'atabeera wa kitiibwa, n'Obusiraamu tebugenda kubeera bwa kitiibwa. Ayaati nyingi mu Qur'ani eziyimirizaawo nti omukkiriza wa kitiibwa. Emu ku zo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul munafiquna, abannanfuusi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam be yagenda nabo mu lutalo olumu. Abannanfuusi abo abamu baali batuuze b'e Madiina, kati ne wabaawo okusoowagana wakati w'abo abannanfuusi n'abamu ku basahaba ba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati olw'okuba bano baali batuuze b'e Madiina, era abamu ku bo baali balowooza nti bagenda kulya obukulembeze nga Abdullah ibn Ubay ibn Salulu, ne bagamba nti Muhammad azze n'atulyako obukulembeze, ffe tubadde tugenda okubeera abakulu. Ne bagamba kale katulabe olutalo bwe lunaggwa ne tudda e Madiina, tugenda kwawulawo ani wa kitiibwa kwoyo atali wa kitiibwa. Kubanga jjukira bo batuuze b'e Madiina. Allah agamba yaquluuna, bagamba la in raja'na ila almadinati, bwe tunaaba tuzzeeyo e Madiina, la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal, la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Tugenda kujjamu ab'ebitiibwa ku abo abatali ba bitiibwa, tugenda kwoleka ani wa kitiibwa ku atali wa kitiibwa. Abatali ba kitiibwa tugenda bafulumya mu ffe ab'ebitiibwa. Allah n'abagamba nti walillahi al'izza, ekitiibwa kyani? Kya Allah. Walillahi al'izza, ekitiibwa kya Allah. Walirasulihi, n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagwana okuweebwa ekitiibwa oluvannyuma lwa Allah. Walilmu'minina, n'eri abakkiriza. Ekitiibwa kya Allah, ekitiibwa kiweebwa mubaka, ekitiibwa kiweebwa abakkiriza. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, naye abannanfuusi tebamanyi bumanya. Aya ey'omunaana mu suratu almunafiqin oba suratu almunafiquna, essuula eyayoleka n'okwolesa abannanfuusi. Mweyo Allah
mweyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yanywezaawo nti abakkiriza bakitiibwa, omukkiriza yenna abeera wa kitiibwa, obusiraamu n'abuweesa ekitiibwa. Aya eyokubiri eri mu suratu Ali Imran aya 139, Allah yagaa nti wala tahinu, temufotooka abasiraamu abakkiriza. Obusiraamu ne buba n'ebizibu bitya, ne bubeera mu nnaku etya, Allah yagaa nti wala tahinu, temufotooka, wala tahzanu, temunakuwala, wa antumul a'launa, ng'ate mmwe bawaggulu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, bwe munaabeera nga muli bakkiriza. Kitegeeza wano nga bwe tujja okunnyonnyola Allah ekitiibwa ky'omukkiriza yakinywezaawo oluvannyuma lwa bukkiriza bwe kubeera nga akkiriza Allah. Ne kitegeeza nti omukkiriza Allah amugye mu kitiibwa eky'abantu bonna, ye n'amusukkulumya n'amuwa ekitiibwa eky'enkizo. Buli mukkiriza yenna waali abeera wa waggulu, abasinga abaagaana okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, abakaafu n'abashiriku. Allah yagaa nti bwe mubeera nga muli bakkiriza, mmwe ba waggulu, temunakuwala, temutya. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala era yanywezaawo ekitiibwa ky'abakkiriza mu suratu Al-Maida aya 11, yagamba ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, man yartadda minkum an diinihi, oyo yenna bwe kanaatanda n'akyuka n'ava ku ddiini ye ey'obusiraamu, n'agamba mba nze ndaba biri bye bisinga obulungi, nze ndaba bali batukulembedde, nze ndaba ebyabali bitambula bulungi, nze ndaba bali ensi ebanyumira, nze ndaba ebyaffe eby'obusiraamu bulina kubeera mu kukyankalana. Allah agaa nti man yartadda minkum an diinihi, oyo yenna bwe kanaatanda n'akyuka n'ava ku ddiini ye, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuuna, Allah ajja kuleeta ekibiina ky'abantu abalala, yuhibbuhum nga Allah abaagala, wa yuhibbuunahu nga nabo bakola ki, nga nabo bamwagala. Allah n'atinda ekitendo kyabo baanaaleeta n'agamba azillatin ala almu'minina, nga babeera bakkakkamu eri abakkiriza bannaabwe, nga bawa bakkiriza bannaabwe ebitiibwa, nga babeera bakkakkamu eri bakkiriza bannaabwe, nga babeera beetoowaze eri bakkiriza bannaabwe. N'agamba aizzatin ala alkafirina, naye nga bakitiibwa nnyo ku bakaafu. Ng'omukaafu wamulaba amuwa ekitiibwa, omushiriku bw'alaba omukkiriza alina mmuwa kitiibwa, alina mmutya, alina kulaba nti oyo omusajja si mwangu wa kwaŋŋanga, ku ddiini ye afiirawo, ku ddiini ye alina sitandi etekyukakyuka. Allah yagaa nti abo agenda baleeta, mwe munaapondooka ne mugamba eddiini etulemeredde, Allah agenda kuleeta abaddu nga baagala nnyo Allah, ng'ate naye Allah abaagala, ng'abaddu abo abanajja bagenda kubeera beetoowaze eri bakkiriza bannaabwe, ate nga bakitiibwa eri abatali bakkiriza. Allah n'atenda ebitendo byabwe ebirala n'agamba yujahiduuna fi sabiilillah, era bagenda kuba balwana ne mu kkubo lya Allah, wala yakhaafuuna lawmata laa'im, nga tebatya kunenya kwa munenyi yenna. Bwe guba mulimu gwa Allah nga bagukola, ogwetaagisa emmaali yaabwe nga bateekamu, ogwetaagisa emibiri gyabwe nga bayiwawo emibiri. N'agamba dhalika fadlullah, obwo bulungi Allah abuwa gw'aba yagadde, yu'tiihi man yasha, obwo bulungi Allah abuwa oyo gw'aba yagadde, wallahu wasi'un alim, ate Allah mugazi nnyo, ate Allah tabaraka wa taala ye mumanyi. Ekyo ne kitegeeza nti nno Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza bonna yabanywezaako ekitendo ekyobukkiriza. Imaamu Maliki rahimahullahu ta'ala yayogera ekigambo kino oba ekifaanana bwe kiti tujja kiraba mu maaso lafuzi ye yennyini, naye abamanyi bonna bawandiikanga ekigambo kino nga bakijja mu bigambo bya Imaamu Maliki. Bwe kibeera nti obusiraamu bwa kitiibwa,
yagamba inna akhira hadhihi al-umma enkomerero ya ekibiina kino eky'obusiraamu la yuslih tegenda kulongooka illa bima saluha bihi awwaluha okujjako ebyo bye balongooka nabyo abaatusooka. Ekigambo kya Imam Maliki tujja kukireeta naye nga kitegeeza ekyo kyennyini. Umma yaffe ey'obusiraamu bwe tuba twagala erongooke tutunuulire ebyalongoosa obusiraamu ku mulembe guli ogwasooka bye birina n'okubulongoosa ku mirembe gino egisembayo. Buli yenna ayagala okulongoosa obusiraamu asooke kwebuuza bali abaasooka mu busiraamu buno obusiraamu bwabwe baabulongoosa naki? Kiki ekyaweesa obusiraamu obwo ekitiibwa? Kyova olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama omusiraamu olw'okwagala okutwagazisa okuwa omusiraamu ekitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallama yalaga nti omuntu bw'amala okugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah fakad haruma maaluhu, emaali ye teddamu kukwatibwako. Emaali y'omusiraamu tekwatibwako olw'okutoola shahada nakkiriza, tokkirizibwa kuddamu kuzanyira ku maali ya musiraamu. Kati emaali y'omusiraamu yenna ogizanyirako, oba ey'abasiraamu oba eya famire nga baganda bo basiraamu n'abatali basiraamu, emaali y'omusiraamu tekwatibwako. Bwe kituuka ate ku abasiraamu abangi ne kiraga wala. Nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallam emaali y'omuntu tezanyirwako bw'amala okusiramuka. Ekitiibwa kye tekizanyirwako omuntu bw'amala okusiramuka. N'omukakanya, n'omutemerera, n'omwogerera amafuukuule, n'omuwaayiriza. Ekitiibwa ky'omusiraamu tekizanyirwako. Wa nafsuhu aw wadamuhu, omusaayi gw'omusiraamu teguyiika. Omusiraamu tebamutta oluvannyuma lw'okugamba nti la ilaha illa Allah. Era kyova olaba Usaama bin Zaidi bwe mbaserabidde baali mu lutalo, omusajja omushiriku natta abasiraamu abayitirivu. Usaama n'amutuukako n'amufunza, n'agalula ekitala bw'ati okumutema. Bw'agalula ekitala okumutema n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nzikiriza tewali asinzibwa okujjako Allah mu butuufu. Fakatalahu, n'amutema. Kati bwe badde e Madiina banyumya bagamba omusajja yatemye abasiraamu, n'atema abasiraamu. Usaama n'amufundikiriza ku muti bw'ati n'amutema. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira ekyo ekigambo yamugamba akataltahu baada an qaala la ilaha illa Allah, omusajja wamusse ng'amaze okuleeta shahada, amaze okutoola shahada. Usaama ne yeewozaako naga lam yakul dhalika illa khawfan min as-sayfi, nabbi tewali kyamwogeza ekyo wabula yatidde ekitala namaze difunza bwe nagize bweti ne litoola shahada. Nabbi n'amugamba ashaqaqta sadrahu, wayanjuluza ekifuba kye, wakebedde ebiri mu kifuba kye, n'olabanga eyo shahada yagireeserwa kutya kumutta. Riwaaya zijja endala nga zigamba nabbi yamubuuza maadha taqulu bi la ilaha illa Allah idha jaat yawma alqiyama, ekigambo la ilaha illa Allah bwe kirijja ku nnaku lw'enkomerero ekyo kye yayogedde ogenda kwogera ki? N'atya. Era bagamba Usaama teyaddayo kulwana ntalo ng'agamba nti nyiza okutta omusiraamu nga musse mu butanwa ne muttiramu emage n'enfuna omusango ewa Allah. Kiraga nti emaali y'omusiraamu tezanyirwako, ekitiibwa ky'omusiraamu tekizanyirwako, omusaayi gw'omusiraamu teguzanyirwako. Olwaki? Olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa eky'obusiraamu. Olw'ekitiibwa Allah kye yamuwa eky'obusiraamu. Mu baatukulembera abalongoofu mulimu sahabi ayitibwa Umaru, mwenna gwe mumanyi obulungi, radiyallahu anhu, yagamba
كنا أذل twali kunna azilla twali ba wansi nnyo oba kunna twali azilla ummati abantu aba wansi nnyo fa'azzana Allahu bil islami Allah n'atufuula ab'ekitiibwa n'obusiraamu buno bwe yatuwa. Omar n'agamba wa mahma butaghaina al-izzata buli lunaku tunagezaako okunoonya ekitiibwa fi ghairihi nga tukinoonyeza mu butali busiraamu azallana Allahu Allah agenda tukkakanyizaayo. Buli wonna lwe tunagezaako okunoonya ekitiibwa nga tetukinoonya mu busiraamu Allah agenda kutussa. Umaru yagaa nahnu qawm fetuli abantu a'azzana Allahu bil islami Allah byatusitula n'atuwa ekitiibwa olw'obusiraamu. Nahnu qawm a'azzana Allahu bil islami bannanga abasiraamu ekyatuweesa obusiraamu buno okutufuula ab'ekitiibwa. Umaru yagaa twali bantu ba wansi n'agamba famahma butaghaina al-izzata buli lunaku tunagezaako okunoonya ekitiibwa fi ghairi al-islami aw fi ghairihi nga tukinoonyeza mu birala ebitali busiraamu azallana Allahu Allah agenda kutufuula bawansi. Kati abantu bangi beevuma abamu obusiraamu. Bannaffe bali wano batusinga, bannaffe wali wano batusinga. Muki fe Allah tabaraka wa taala ng'atugambye nti wa antumul a'launa nga mwe bawaggulu in kuntum mu'minin ebbanga lye munaamala nga mukyali ku bukkiriza. Kitegeeza wonna we tuviira ku bukkiriza. Era fa izzatul muslimiina ekitiibwa ky'abasiraamu mashruutatun bitamassukihim bikitaabi rabbihim kiriko akakwakkulizo abasiraamu okufuna ekitiibwa bitamassukihim kasaba neekwata bikitaabillah ku kitabo kya Allah bikitaabi rabbihim ne beekwata ku Qur'an wa sunnati nabiyihim ne beekwata ku sunna za nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqi ta'alimi diinihim ne bateeka mu nkola enjigiriza n'okusomesebwa okw'eddiini yaabwe fi waaqi hayatihim ne babiteeka mu nkola mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Fa idha haadu an manhaji llahi ta'ala abasiraamu buli lwonna lwe banaava ku Qur'ani ne sunna wa taraku kitaabahu ne baleka ekitabo kya Allah ne bava ku nkola ya Allah gye basomesa wa haadu an sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam ne bava ku sunna za nabbi waabwe wastabdaluhu bimanahiji sharqi wal gharbi enkola ya Qur'ani ne sunna ne bagiwanyisaamu amateeka gaabwe ge balaba abaga abazungu obaga abaganda cultures obaki wa asbahu yabtaguna al'izzata fi ghairihi ne bakeera ku makyanga obusiraamu tebabunoonyeza mu Qur'ani na sunna okufuna ekitiibwa nga tebakunoonyeza mu Qur'ani na sunna. adallahum Allahu ta'ala Allah agenda babuza wa adallahum era Allah agenda bakkakkanya wa sallata alayhim sharra khalqihi Allah agenda basindikira ebitonde ebikyasinza okubeera ebibi bibafutubbaleko. Abasiraamu kasita banaava ku njigiriza ya Allah ne bava ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne banoonyeza ebitiibwa mu birala ebitali awo, abamanyi baagamba abasiraamu Allah agenda bakkakkanya abasindikira ebitonde ebisinga okubeera ebibi bibafutubbaleko. Fallahu ta'ala laysa bainahu wa baina ahadin min khalqihi nasab. Allah talina wakati wa uwe na kitonde luganda nti Allah kana akusaasira olw'okuba oli muganda we oba okuba oli mwana we oba okuba oli mutabani we oba okuba oli mukoddomi we oba
sezaalawo nti owasa wa Allah talina wakati we na kitonde luganda lwonna. Fa idha istaqama an-nas, abantu batereera ku Qur'ani ne Sunna ala manhajihi, ne basigala ku kkubo lya Allah tabaraka wa taala lyabagalamu, a'azzahumullah, Allah bafuula bakitiibwa. Abantu kasita banywera ne babeera ku nkola ya Allah, ne bwebeera mu famire yo ne bakulaba nga weekutte ku ddiini, abalala bonna abatali ku ddiini Allah abakutiisa. Ne baba bagenda kuleeta ebikyamu nga temuleeta ng'oyo waali, oyo tajja kubikkiriza. Bwe baba bakuyita ku mikolo egyawukana n'eddiini, bennyini baba bamanyi nti oyo temutawaana kumuyita, oyo tagenda kujja, kubanga manhaji ye bweti. Babuulire bakutegeere. Kati Sheikh ono kyagamba nti abantu fa idha istaqama an-nasu ala manhajihi, abantu bwe bategeera ku kkubo lya Allah, ku nkola Allah gy'abagalamu, a'azzahum, abaweki ekitiibwa. Wa idha nharafu anhu, bwe bava ku kkubo lya Allah, wataraku manhajahu, ne baleka Allah ky'abaagala okukolerako, lam yubali bihim, Allah tabafaako. Kati kitegeeza akakwakkulizo ak'abasiraamu okubeera nga tulina ekitiibwa, n'obusiraamu oluvannyuma bufune ekitiibwa, kali ku kubeera nti abantu beekutte ku nkola Allah gy'abaagala babeereko. Abaatusooka kasita beekwata ku nkola Allah gye yabaagala babeereko, Allah n'abatiisa abantu, Allah n'abanguyiza bye baali baagala, Allah ensi n'agibawa n'enkomerero ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, era nayo n'agibawa. Okusinziira ku ebyo, abamanyi baffe bagamba wa nusratun min Allah ta'ala, wa nusratun min Allah ta'ala, okutaasibwa okuva ewa Allah, la yastahiquha almuslimun, abasiraamu tebakugwana, tetunnagwana kufuna kutaasibwa kuva wa Allah. Abasiraamu tebagwana kufuna kutaasibwa kuva wa Allah illa okutuusa idha nasaru llaha, nga nabo bamaze okutaasani Allah. Buli yenna abuuza Allah abasiraamu lwaki tatutaasa, Allah abasiraamu lwaki tatuwa ekitiibwa, buli yenna anoonya Allah amutaase, ye kennyini asooka ataasani Allah. Tera Allah byagamba mu Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, in tansuru llaha, bwe munaba mutaasizza Allah, yansurukum, nammwe agenda kolaki, agenda kubataasa. Wa yuthabbit aqdamakum, anyweze n'ebigere byammwe, anyweze emirimu gyammwe, anyweze embeera yammwe. Kati Sheikh agamba nti okutaasa kwa Allah tabaraka wa taala abasiraamu tebannagwana kufuna okutuusa nga nabo bamaze okutaasaani Allah. Batya? Bi iqamati diinihi, nga bayimirizaawo eddiini ye, alladhi awjabahu alayhim, eyo gye yabakola ki, gye yabalaalikako. Wadda'awatu ilayhi, bi iqamati diinihi wadda'awati ilayhi biljiddi, n'okukoowoola abantu okudda eri eddiini eyo bwe kuba kusomesa, biljiddi, nga bateekamu amaanyi gonna, wannushi, n'okubuuliragana bo bokka na bokka abasiraamu okutereeza ensobi zaabwe, walbadhiri linnufus, n'okuwaayo emyoyo gyabwe wekyetaagisa, wal amwal, n'essente zaabwe, fi sabiili dhalika, mu kkubo ly'okutaasa eddiini ya Allah. Sheikh yagamba idha kunna nuridu al-izzata, bwe tuwulira abasiraamu nga twetaaga ekitiibwa, nga twagala kitiibwa, walquwata, era nga twagala amaanyi, idha kunna nuridu al-izzata walquwa, bwe tuba twagala abasiraamu ekitiibwa n'amaanyi, falnughayyir ma bi anfusina, tusooke tuddeyo twetereeze, tukyuse embeera zaffe, min alwahni walkarahiyati almaut, tuve mu kubeera nga twekkakkanya n'okwetyoboola
n'okutya ennyo okufa okweraliikirira okufa buli kaseera wanuqbil ala Allah sadikiina tudde eri Allah ffenna nga tuli ba mazima kubanga inna ahwala aktharna embeera z'abasinga embeera z'abasinga obungi muffe inna ahwala aktharna embeera z'abasinga obungi muffe la turdi llah tezisiimisa Allah era tezitussaako Allah kututaasa famathalan ekyokulabirako omuyizi agenda n'asoma nga ffenna tusuubira omuyizi asomye eddiini an yakuuna okubeera afdalu nnaas au an yakuuna hatha talib afdala nnaas okubeera nga yasinga abantu bonna okuba omuntu omulungi faidha huwa yumdi fi dirasatihi ma yazidu ala 20 ama asobola okusoma naweza emyaka 20 oba okuyisaawo okuva mu primary n'asoma mutawassita n'asoma thanawi senior 6 wa arbata fil jamia n'asoma n'emyaka 4 ku university zaffe ez'obusiraamu n'atakomaawo wa 6 fil aali au akthar n'asoma emyaka 6 kufuna magisteri oba n'okusingawo n'emyaka 5 n'afuna doctora ثم تحصل على أعلى شهادات أو أعلى شهادة نافنا الشهادة وبيجي obusinga okubeera obwa waggulu naye wamu n'ekyo wajadtahu musiŋŋaana غayra mutamayyiz anil awaami nga tosobola kumwawula ku bantu aba bulijjo yasoma okuva mu primary n'akwata Qur'ani n'asoma thanawi n'asoma jamia ne bamutikkira ayina n'okuba alina doctora naye n'omusiŋŋaana omuyizi oyo asomye amadaala aga gonna nga la yatamayyazu anil awaani nga tolina bw'omwawulira n'abantu ba bulijjo abasigadde wasaa'iri nnaas la fi mashiyatihi kakubeere mu kutambula kwe wala fi hayatihi ne mu mbeera ze wala fi sumuatihi wadde fi samtihi wa nutqihi mukwogera kwe ne mukusirika kwe bal qad la yatamayyazu anhum hatta fi hayati salatihi osinga omuntu yasoma n'atuka ne ku doktora naye nga hatta ne mu nsaala gy'asaala tosobola kumwawula ku bantu balala abatasomangako ddiini ng'asaala nga bo ng'ayinza n'okubasinga okusaala obubi wa hatha huwa alghalibu ekyo kyekisinga okumanyika ala tullabina ku bayizi baffe abasinga okubeera abangi wasababu fi dhalika naye omanye ekireeta ekyo annahum lam yatlubu lilma lilamali bihi tebaasoma irimu bagikolereko ekyo kireeta obuzibu omuntu asoma ne baga nti oyo seeka w'e Madiina oyo seeka w'e Misiri ate abo ab'e Misiri bannange oyo seeka w'e Kuwait oyo seeka w'e Gindi naye nga seeka n'irimu ye yonna gy'alina mu nnyambala ye mu ntambula ye wahatta ne mu swala gy'asaala nga tosobola kumwawula ku batemi bannyama abasajja b'endibota nga seeka n'irimu ye tosobola kumwawula ku bantu aba bulijjo bajuwakaali basiviliyani kyekimutuusa ku ekyo liannahu lam yatlubu alilma tagendanga okusoma kunoonya irimu lilamali bihi agikolereko ku ebyo byasomye wataqarrub ila Allah era tagendanga kusoma irimu eyo emusembeze okumpi ne Allah tebagendanga okusoma banoonya irimu ebasembeze ewa Allah wa innama talabuhu lidduniya irimu bagisoma kolaki kwefuniramu nsi beefuniremu ebitiibwa yeefuniremu essente yeefuniremu ebifo afune emmotoka
afune ennyumba ennungi, afune kale obwamufuti. Era ntera okugamba n'abasiraamu abamu nga tuli mu ddaasa nti waliwo abantu abasoma eddiini naye nga si bannaddiini. Oba ekyo mukitegedde? Waliwo abantu nga basoma ddiini naye nga ate ye si munnaddiini. Era abantu abasomye eddiini nga si bannaddiini gwe mukwase ku kifo ojja kuwulira. Muwe ekifo kyonna kyoyagala omuwa, ojja kutegeera nti wamma ono si munnaddiini wabula yasoma eddiini. Muwe ekifo kyonna kyoyagala omuwa mu Busiraamu, oba bwa imaamu ne bw'omuwa obwazinyi. Omwazinyi si basobola okufuuka ekitalo, n'afuuka ekitalo omwazinyi n'atuuka n'okulonda abanasaaza naye nga mwazinyi nga gunosaaza nedda nenze nina okulonda imaamu. Omwazinyi, abazinyi mizikiti gy'omukyalo bagoba ne bayimaamu, njaga kuggalawo imaamu nga muluddemu muzikiti mufulume, njaga kusibawo nga imaamu yalina olukusa olusibawo n'oluggulawo buli kimu. Imaamu muluddewo nno nja kusibawo muwanifulumye nga omwazinyi afuuse ekizibu. Kati omuntu yenna asobola okusoma eddiini naye nga ye si munnaddiini. Wegonda obuuza abaana abasomera ku masomero gonna ag'eddiini, abasomera ku masomero gonna nga gasomesa ddiini ebiseera ebisinga, mu masomero ago temuli mu babba, mulimu n'abatasaala oba tokimanyi. Okuviira ddala ku primary esomesa eddiini paka ku university gy'owulira ey'Obusiraamu nga wabeerayo babamaseeka nga basoma bwabamaseeka naye ng'esswala emudigiza okukamala, ng'edigiza oli n'ekamala, nga baneeswala emubonyaabonya mani nga Haaji tayagala kusaala naye ng'asoma swala. Esswala agisoma mu bitabu mu fiqhi n'agisomera ddala amasala gonna n'agasoma, naye baba baaziina ani aliwo enkoyeemu awo kangende negalamiremu n'agenda n'agalamira nga bati bonna bagenda mu muzikiti, abalala bagenda mu mmere. Tetwali tubadde ku university n'abavubuka bwe bato baaziinye bakima esswala nga guruupu 80% bagenda bo mu mmere, abantu bagenda bali kusaala oluva mu mmere ne bayingira obuliri waye enkoyeemu awo n'agira n'asaala ey'omutambuze neeba. Abo ffe tusomyeko nabo tubalabidde ddala, era ne waneegwana tubamanyi nti oyo n'oyo yali aduuyi wa swala naye nga mwe temumanyi yali aduuyi wa swala nga ye nyini aduuyi ng'esswala ezo zimutawaanya esswala zino. Allahu akbar. Kati omuntu asobola okusoma eddiini ako mukakwate nnyo naye nga ye si munnaddiini. Ako bw'onookakwata kajja kuyamba okutaddayo okubuuza nnyo, naye gundi abaseekane lwaki bakola bwe bati, naye gundi lwaki akola bw'ati, naye mwalimu lwaki akola bw'ati, amiru lwaki akola bw'ati, naye gundi omwazinyi lwaki akola bw'ati. Asobola okuba yasoma eddiini naye nga si munnaddiini. Bwakuba onookasoma n'okategeera kagenda kuyamba nnyo. Buli wonoolaba omuntu yenna akola bolongoto mu Busiraamu naye nga yabusoma, gwe muteekeko ekyo ekigambo yasoma eddiini naye nga si munnaddiini. Kuba kubeera munnaddiini tosobola kubba, tosobola kulyaza amaani, tosobola kukola ki, kubanga eddiini bw'ogisoma ekulagira kukola byewakola ki, byewasoma. Kati kitegeeza bw'oba wagisoma n'otokola byekugamba oba wasoma eddiini naye nga toli munnaddiini. Era ekizibu kye tulina kyekimu ku bizibu ebisinze tuleetera volongoto mu Busiraamu. Abantu bo bakimanyi nti abaana abali ku ssomero bonna abasoma eddiini bwe bavaayo balina kuba bawalimu. Ogwo muswiba nagwo, ogwo muswiba munene. Abantu okulooza nti abaana bonna abali ku masomero g'eddiini abasoma eddiini balina kubeera baki bawalimu, ekyo si kituufu. Tulina okulondobamu ani agwana obuwalimu mu bano. Ekyokulabirako kyangu tusomeddeko mu masomero agasomesa eddiini, naye kyogamba abaana bonna nga abasoma eddiini babeera bayimaamu b'ogwo omuzikiti oguli ku ssomero. Balondamu era ne nti gundi ne gundi bano be bagwana okubeera bayimaamu b'omuzikiti oguli ku ssomero w'omusomera. Kati ekitegeeza nti si buli abasoma eddiini abo bonna balina kuba bayimaamu. Kati waliwo abantu abasoma eddiini naye nga kitulina okuyambibwako mu kusoma kwabwe bajje batutemera ennyama ennungi, ennyama ennungi
nga tebabba minzaani naye akaddiini kali ke yasomako ke kamuyamba okutema ennyama ennungi. Mulimu abagenda okusoma eddiini bajje batuyamba okusala enviiri. Sajja wasoma obwaseeka naye nkolaawo mu saaluuni. Weebale Allah akuwa ebbaraka ng'akolaawo mu saaluuni nga musajja mulungi nnyo mu saaluuni mu byenviiri. Okiraba musajja asoma bulungi eddiini agende ku mulimu omulala ayoze emmotoka. Oyoza mmotoka emmotoka z'abakasitoma sizikolako buyaza amaanya bonna wamma nja kukuwa neyange. Naye nga yasoma eddiini naye nga alina toole zaaki mmotoka. Yasoma eddiini emuyambe asinze Allah we abeere maneja w'ekizimbe akole obusawo kale akuba empiso abeere yinginiya ku bizimbe ebizimbe abizimbe mu nzimbe entuufu ng'ekimuyamba okuzimba mu nzimbe entuufu yeddiini gye yakola ki gye yasoma. Afumbirwe bulungi abeere munnaddiini mu bufumbo abeere musajja ayise obulungi famire ye naye nga bimuyamba ki olw'eddiini gye yasoma. Kati ekyo nakyo bannayuganda tulina okitereeza ennyo. Si buli asomye eddiini tulina kumuwaakulembera abasiraamu. Oli asobola okubeera ekikuyamba kugendako mu nsi ezirimu abawalimu abangi nga Saudi Arabia n'ensi endala Sudaani osinga n'omuzikiti nga gulimu bahifaadu 50 bonna bayimaamu si bayimaamu. Qur'ani ejja muyamba okusaala ekiro yamuyamba okusomesa abaana be naye nga si imaamu. Otuuka e Madiina mu muzikiti gwa Nabbi nga bwe mutudde wano mu ddalasa eno nga mulimu basseeka bawera 7 nga batudde awo naye nga sseeka asomesa ali okwo. Abantu bagenda ne basomesa eyo mu Jamia mu University, abantu bagenda ne basomesa ewaabwe ku byalo, abalala ne babeerawo nga sseeka yasoma obwasseeka naye nga ebyokusomesa wano yetagamba la amaana sijja gisobola eyokusomesa abasiraamu kankole eddiini yange. Kati ekyo naffe bannayuganda tulina okiyiga. Si buli muntu yenna asomye obuwalimu nti abeera ki abeera mukulembeze wa busiraamu bwe tuba twagala okusigaza ekitiibwa ky'obusiraamu. Abantu abamu bamala bakenenula ne bagamba oyo kati agwana obuwalimu, oyo agaana obwa imaamu, oyo agwana obwazinyi, oyo agwana obwa ttwale, agwana obwa qaazi, oyo agwana obwa mufuti. Nga bamaze mukenenula ne bamwawulamu baasoma eddiini abangi. Kati Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala agamba nti ekireetera obuzibu obusiraamu ne tufunamu ebizibu byaffe abantu bano abasoma eddiini ey'obusiraamu betutwala ku primary ne basoma ne bagimalako n'agenda ku thanawi n'agimalako n'agenda ku university n'agimalako abamu ne beeyongerayo n'amadaala amalala ekibaleetera okukomawo mu bitundu byabwe ne bakola emitawaana agamba lam yatlubu al-ilma lil'amali bihi tebaasoma irimu lwagikolerako tebagenda kunoonya irimu bakole ki bagikolereko baasomera wattaqarrubu ila Allah wa innama talabuhu lidduniya bo baasoma irimu lwa kufunamu nsi eno ekyaddirira ki fasalabu nuurahu oba fasulibu nuuruhu wa barakatuhu. Kati ekitangala kya irimu n'omukisa gwayo ne bijjibwamu. Kasaba naffe bagenda okusoma nga bagenze kunoonya bitiibwa na ssente n'amamotoka bazimbe kalina bakole ki fasulibu nuuruhu ekitangala kya irimu ne kijjibwamu wa barakatuhu n'omukisa gwa irimu ne gujjibwamu. Fa idha kana hadha halu talabati al-ilmi kati yewebeera nga yembeera y'abasomesa bamaseeka baffe abayizi abasomye ku shariya fa kaifa bi baqiyati nnas kati olowooza abantu abasigadde bagenda kubeera batya bw'abeera nga agenze n'asoma ku irimu bw'atyo bw'ali kiki kyolowooza ate ku bantu abakoze eki abasigadde fa idha walihadha kyova olaba aswabna بالاختلاف والتنافر في القلوب والأبدان tubeera mu njawukana buli kaseera n'abantu kuddunkangana situla gundi watudde wa asbahna gusaa'an ka gusaa'i sayr ne bukeera ku makya nga abasiraamu tuli bangi naye nga tulinga ejjovu
ekyatuweesa ekitiibwa busiraamu. Bali abaakulembera ekyalongoosa obusiraamu bwabwe kubukolerako. Kati ate ffe bamateeka baffe bo bennyini bangi basomye obuwalimu naye si lwa bukolerako, wabula olw'okuba nti balina bye bakola ki, bye babunoonyaamu. Kati bwe baba nga ate omuwalimu yaasomesa ayina kyanoonya mu kusomesa, kati olowooza otya baasomesa? La hawla wala quwwata illa billah. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud agamba, law anna ahla al-ilmi, senga abantu abalina irimu, swanu ilmahum, balongoosa irimu yaabwe, wa wada'uhu inda ahlihi, ne bagiwa bannyiniyo bennyini abatuufu. Okiraba, ye irimu ye agirongoosezza, bw'amala ogirongoosa n'agiwa abantu abaki, abatuufu. Kubanga waliwo abantu oli baagenda okusomesaamu omuwalimu ng'akimanyidde ddala bano bengenda okusomesaamu baagala bino, tebaagala kubasomesa nti obushiriku bubi, tebaagala kubasomesa nti riba mubi, tebaagala kubasomesa nti bannange buno buba bwenzi, tebaagala kubasomesa nti kino buba bufere, tebaagala kubasomesa nti obwa bulooka obumu tebukkirizibwa mu busiraamu. Kati osiŋŋaana irimu ng'oli yagisoma, bw'amala okuba nti aginoonyaamu ensi, baagenda ogiwa tagiwa bannannyiniyo, kubanga agiwa abantu ng'ayagala kwogera bye baagala okuwulira. Oba okitegedde ekyo? Bye baagala okuwulira byayogera. Kitegeeza irimu tagiwa bannannyiniyo. Kati Sheikh kyagamba, Abdullah ibn Mas'ud agamba, senga bannanga abayivu bamaseeka baffe, swanu ilmahum, irimu yaabwe bagirongoosa. Ye yennyini Sheikh n'asooka alongoosa irimu ye. Bw'amala okulongoosa irimu ye, bwe bamala okulongoosa, wa wada'uhu inda ahlihi, ne bagiwa bannannyini abatuufu, lasaadu bihi ahla zamanihim, bamaseeka be baali badde abakulembeze ab'obuli mulembe. Irimu yaali bakulembezesezza abantu abo, nga buli wamagana wati Sheikh yagwanawo, wano imaamu yagwanawo. Senga irimu baagitereeza, nabo bennyini ne bagiwa abantu abatuufu, baali kulembedde nayo abantu b'omulembe gwabwe. Agamba, walakinnahum, naye ekizibu ekiri, badhaluuhu li ahli dduniya, irimu bagiwa bantu ab'edduniya. Ng'oli bamusomesa kyayagala, yali ku byansi. Badhaluuhu li ahli dduniya, bagiwa bantu abeenoonyeza ebyensi. Era agamba, liyanaalu bihi, kino kikulu, liyanaalu bihi min diinihim, liyanaalu bihim min duniyahum, liyanaalu bihim min duniyahum. Kati bamaseeka ekibakozesa ekyo ki? Nabo basobole okwefunira ku dduniya eri mu mikono gyabo be basomesa. Oba ebigambo ebitegereka, abantu b'osomesa abantu ba dduniya. Kati naawe olina okubasomesa bye baagala osobole okwefunira ku dduniya eri mu mikono gyabwe. Okitegeera? Sike kabaasa, sike kaliziki, si yeseka kiwato, tugabanire wakati, tugabanire wa jibaita kiwato, tugabanire wakati. Okiraba, irimu ye tagitereezezza, asomesa bantu ba dduniya, si banoonya nkomerero basomesa, asomesa abantu ab'ensi. Kati naye alina obbasomesa bye baagala asobole okwefunira ku riziki eri mu mikono gyabwe. Bamuwe ekifo, bamuwe ekitiibwa, bamuwe emmotoka, bamuwasize omukyala. Kati Sheikh Abdullah ibn Mas'ud agamba, fahanu ala ahliha, ekivaamu bintu byonna ne bidobonkana. Basomesa baddayo muwa kitiibwa, bamumanya abanoonyaamu kaliziki. Talina ttabu naawe, muyita awaka akusomera khatima 2 omuwa emitwalo 3. Talina mutawaana oyo musajja waffe. Kurani yennyini asoma khatima 3 ne bamuwa emitwalo 3. Eyo muyite talina ttabu, ajja tusoma khatima 3 ogula mulyambuzi kasona omusiikira ekibumba, talina ttabu, yo musajja waffe. Era nga bakusiikira ekibumba nga bakuyitira kabodaboda, jawufuna bodaboda etwala omuwalimu wange ono, 3 gyo wano ne kabodaboda akakutwala ewammwe nateete. Irimu ogiwadde atali nannyiniyo, oyagala kwefuniramu byayina, kati naye n'akutegeera bulungi nnyo nti weebale, n'akusomesa, gomanyi kye bayita khatima 3.
buuza Uzaifa anakubuulira kati mesatu oyinza osanga kumakya n'ozivaawo kwemwe yakawungeezi ng'okyapipira ne Kulaani ate omusajja wamuganye nja kusoma khatima 3 naye alinda ozimalirize ekivaamu nga tomukuba endobo nga wamwotegulawo irimu abantu bagiwadde badduniya bagiwadde abatali bannannyiniyo era Kulaani yedda gye baasomanga omusajja ng'asoma lamunashiraha n'owulira ntandikwa nankomerero lamunashiraha ng'eyo Kulaani bwe batyo bagisomanga essula bazigabanangawo ng'olaba kwata Rahmani kwata Waqi'a kwata buli omu nga anuunamu bunuunya al-Fatiha nga bateekawo emmere bannaye bano Kulaani bagisomye batya nga ne n'oli mu mativu bagisomedde kubanga naye abadde eri nga baseka banaatera okumaliriza banaatera mwanguye naye tamanyi kigenda mu maaso ali mu lukuubaawo bw'alingizaako eno baseka abanuuna Kulaani bwadde eno bafumba emmere kiki eno tunaatera baseka banaatera nabo ng'ali awo wakati kyokka ye yabayise Allah eddiini ne bagizannyiramu buzannyizi irimu ne bagiwa batali bannannyiniyo ekivaamu ebintu byonna ne bidobonkana eddiini yaffe tekyalina kitiibwa walimu tebakyalina kitiibwa abasomesebwa tebakyalina kitiibwa wakaana salafu abakulembeze abaatusooka baali abaatukulembera abalongoofu baali nga kama qaala Abu Kilaba yagamba idha ahdatha Allahu laka ilma Allah bw'abanga akuwadde irimu yonna fa ahdith lahu ibadata naawe irimu Allah eyo gyakuwadde naawe muteerewo ibada ebeere muqabilu ilmu gyakuwadde Allah idha ahdatha Allahu laka ilma Allah bw'abanga alina irimu gyakuwadde fahdith lahu ibadata naawe muteerewoko ibada muteerewo ibada gy'onookola lwa irimu eno Allah gyakuwadde irimu yonna Allah gyakuwadde naawe irimu eyo giteerewo ibada gy'oba okolera ku irimu eyo wahakadha kaana sahabatu radiyallahu anhum wa arda bwe batyo bwe baali basahaba bannabbi kaana ahaduhum yalinga omu basahaba bannabbi la yatajawazu 10 ayati nga tamalaako ayati 10 zokka eza Qur'ani ozikwata n'ozisoma hatta yataallamu ma dallati alayhi okutuusa nga amaze n'okutegeera ayati zino zensomye 10 zo zibadde zindagira kimu zo munda wa ya'malu bihinna n'akolera ku bye zimugambye asoma ayati 10 n'azikwata n'azikolerako fata'allamu al-amala kama yata'allamuna al-ilma fata'allamu al-amala basahaba bayiganga emirimu gy'okkola egy'eddiini nga bwe bayiga irimu buli irimu gyayiga ng'agikolerako buli irimu gyayiga ng'agikolerako waqala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba law anna hamalata al-ilmi singa bannaffe abeetisse irimu akhadhuuhu bihaqqihi nga bagikwatanga bweyina okukwatibwa n'obuvunaanyizibwa bwayo ne hakki yaayo wama yambagi n'engeri yonna gye yeetaagamu la ahabbahum llahu Allah yali agadde bannannyini kumanya ekiwulira singa bannannyini baali bagisoma ne bagikwata ne hakki yaayo nga bweyina okubeera la ahabbahum llahu Allah yali baagadde walmalaikatu ne bamalayika baali bagadde wassalihuna n'abalongoofu baali bagadde walahabahum nnaasu n'abantu baali bawadde ekitiibwa imam muwalimu mufuti mwazinyi yasoma naam irimu agikolerako naam Allah alina okumwagala abakkiriza malayika ba Allah bajja mwagala abakkiriza bajja muwa ekitiibwa Ibn Abbas agamba walakin naye obuzibu talabu bihi dunya irimu yaabwe baginoonyamu ki baginoonyamu nsi fa abghadahum llahu
Allah n'akola ki? Allah n'abasunguwalira. Osobola okulaba omuntu naye ng'aliko ekikolimo kya Allah. Nokakundi lwakyakoze bw'ati, n'akola kino, n'akola ne kino, n'akola ne kino. Kumbe Allah yamukola ki? Yamukongolemera, yamusunguwalira. Abawalimu bwe baatandika okusoma irimu nga baginoonyaamu nsi, Allah yabanyiigira, wahaanu ala nnaasi, ne batyoboolebwa ne mu bantu. Imaamu Sha'bi yagamba, kunna nasta'iinu ala hifdhi alhadiisi bil'amali bihi. Twali tweyambisa nnyo okukwata hadiisi nga tuzikolerako. Mu njogera ennyangu, Sha'bi agamba ekimu ku kyatwanguyizanga okukwata hadiisi kuzikolerako. Ebimu ku byatwanguyizanga okukwata Qur'an kuzikolerako. Manya hadiisi. Famasala hadiisi bw'asoma hadiisi y'okusenya ng'ateeka mu nkola sunna y'okusenya, kimwanguyiza eyo hadiisi okuba tajja gyerabira. Bw'asoma hadiisi ey'okwebakira ku ddyo nga yeebakira ku ddyo, nga hadiisi eyo kimwanguyira obutagyerabira. Bw'asoma hadiisi ey'okuyingiza okugulu okwa ddyo mu muzikiti nga eva obulamu bwe bwonna abufuula asooka ddyo mu muzikiti. Kati kyagamba Sha'bi nti ffe tweyambisanga okukola kukwata Qur'an. Twakwatanga hadiisi n'ogikolerako n'ekuyamba. Twasomanga Qur'ani nga imaamu Ibn Umar, buli aya gye yasomanga ng'asooka gikolerako n'alyoka agenda ku ndala. Buli aya gy'asomanga agikwata n'agikolerako n'alyoka agenda ku ndala. Imaamu Sha'bi agamba, wa kunna nasta'iinu ala talabihi bisiyami. Era tweyambisanga nnyo okusiiba mu kunoonya irimu. Wakala Imaamu Maliki. Imaamu Maliki yagamba, inna haqqa ala Allah, inna haqqa ala man talaba alhadith, inna haqqan ala man talaba alhadith an yakuna lahu waqarun wa sakinatu wa khashyatun wa an yakuna muttabi'a li athari man madha qablahu. Imam Malik yagamba kikakafu ala man talaba alhadith, ku muntu asoma hadith n'erimu ezigadde ulumu ezigadde ez'eddiini, an yakuna lahu waqar, okubeera n'ekitiibwa mukakkamu, wa sakinatun, nga muntu mwetoowaze wa mpola mpola, wa khashiyatun, nga alina okutya Allah, okubeera wa kitiibwa mukakkamu alina okutya Allah, wa an yakuna muttabi'an li athari, nga byakola byonna agoberera kiriko obujulizi. Omuntu yenna atya Allah, omuwalimu ateeka okuba nga kyakola agoberera li athari man madha, obuufu bw'abo abaasooka, qablahu, olubeberye lwe. Idhan Imam Maliki rahimahullahu ta'ala yagamba abasiraamu eno enkomerero y'omulembe gye tuli tegugenda kulongooka okujjako nga gulongooka bima salaha bihi awwalu, n'ebyo ebyalongoosa emirembe egyasooka. Nabbi gwe yalimu ne basahaba n'abaddako. Ebyalongoosa emirembe giri egyasooka atamassuku bilkitaabi wassunna, bantu kwekwata ku Qur'ani na sunna za mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal'amalu bima ta'allamu, n'okukolera ku ebyo bye baasoma ne babyekwatako. Kati kitegeeza obusiraamu bwaffe bwe tuba twagala abasiraamu babeere n'ekitiibwa mu society mwe babeera, tusooke tuddeyo ku nkola ya Allah gy'atwagalamu, tuddeyo ku nkola ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then ffe bwe tumala okubeera ab'ekitiibwa, obusiraamu bugenda kubeera n'ekitiibwa. Mu byemalize nabyo abamanyi bye baanokolayo ebiyamba obusiraamu okubeera nti bufuna ekitiibwa kwe kubeera nti ayatajannaba
المسلم أكل الحرام وشربه لأن ذلك يحول بين العبد وربه. abasiraamu ekisooka bwe tuba twagala obusiraamu bubeere ekitiibwa, abasiraamu beewala okulya haramu. amanyi kye baleeta ekisooka, abasiraamu beewala okulya haramu, kubanga okulya haramu kujjawo enkolagana wakati w'omuddu ne Allah we. ate enkolagana bw'evaawo wakati wa Allah n'omuddu, abantu tebagenda kuwa kitiibwa. obusiraamu togenda buweesa kitiibwa, wabula ogenda kubeera obukkakkanya. era bwe weetolola ezimu ku nsonga ezityobodde obusiraamu, bantu kulya haramu nga batekyewala haramu. buli ekimusala mu maaso kyalya. ekiri haramu kyekyo kyatannafuna wano mu ngalo, wabula buli kyamaze okufuna mu ngalo tekisobola kuba haramu. haramu ate naawe ensi yonna bwetyo bwetambula. alharamu ma lam yasilu biyadi, ekiri haramu kyekitannamugwa mu ngalo, nekyo nekimugwira mu ngalo ng'akimiringusa. ate era nze kyemmanyi mu mutima gwange, abantu bangi nnyo babbi naye tebannafuna bye babba bubbi. naye lwali kisemberera bye babba, ogenda kutya buti nga omusajja asiiba mu Kulaani abbye ekintu, ono omusajja naye akoze bw'ati. kati abantu abamu Allah bakuumira wala n'ebintu sefu n'emirembe, kubanga naye bwabisemberera. gwolaba abasomesa bagamba kati abasajja babba amabaati, abasajja babba obuwumbi bwe buti, naye nga naye ku ssomero waali ennoni zibula, epakiti y'ennoni namba n'ebula, enjeyo ne zibula, toilet paper okubuuza banne toilet paper nga zabadde Master Kyasanku yagenzeko n'essatu, erimu ezibaddeawo 300. omusomesa atwalayo emu ku buleke, n'atwalayo emu awaka, ne ku lanchi n'atwalayo emu, n'akawunga n'atwaleko munnanga awaka wano, nange ntekeko awo. abba bimuli kumpi, otasobola kubba buwumbi 5. omusomesa oluwumbi 5 abibbewa. naye abbo ennoni kubanga ennoni azirabaawo ng'ebyokusaaga, enjeyo ezo onotuuka mu maka g'omusomesa nga mulimu enjeyo 20, n'omugati enjeyo 20 ozikozesa kyawaka ng'azijjamu, naye abaana bazireeta nga nnyingi ziri awo, naye nga kaneetwalireko kayeetwalireko. eriimu bwe bazityo, naye bajja kunsaba liimu oluusi nga sirina kantu ali ku zino ziri wano, eri masita agenda otunda mu ofiisi nga liimu zikyaweramu. abasomesa bazitwala mpola. kati abantu bangi nze nkimanyi babbi, naye bambi tebannafuna bufunyi bebakola ki bye babba, naye lwali bifuna mugenda kugwawo ekigwo. kati n'olwekyo bwe tuba twagala obusiraamu buweebwa ekitiibwa, twewala okulya haramu. abasiraamu bajja tuwa ekitiibwa, n'obusiraamu bwebuwa ekitiibwa. ekyokubiri, as-sidiqu fil maqaal, okubeera aboogezi b'amazima. as-sidiqu fil maqaal, bwe tuba twagala tubeere bakitiibwa abasiraamu n'obusiraamu bubeere ekitiibwa, as-sidiqu fil maqaal, okubeera aboogezi b'amazima. ya ayuha alladhina amanu ttaqu llaha wa kunu ma'a as-sadiqin, abange mmwe abakkiriza mutye Allah, mubeere aboogezi baki b'amazima. basiraamu bangi tetuli boogezi b'amazima, basiraamu bangi balimba, abasiraamu bangi balimba. bwe tuba twagala obusiraamu bubeere butuufu, buweebwe ekitiibwa, naffe tuweebwe ekitiibwa. ekyokusatu, tubeere beesigwa. kun aminan akhi muslim, kun aminan, beera mwesigwa, beera mwesigwa. oleme kubeera jahiru, lianna kulla man dayya al amana fahuwa jahil. buli yenna gwe bakwasa ekintu n'akikulumpanya n'akirupanya n'abuzaabuza n'atwala ebitali bibye ne bamuteresa n'abuza, taba mwesigwa, abeera jahiru. inna aradna al amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal faabayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. omuntu mujega kyava amaana tatuukiriza. bwe tuba twagala baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nti obusiraamu buba n'ekitiibwa, abasiraamu tubeere b'amazima, abasiraamu tubeere beesigwa, tuleme kubeera balimba,
tubeere b'amazima tuleme kubeera balimba. Ekirala bamanyi kye baayogera ekimu ku biweesa ekitiibwa obusiraamu n'omusiraamu bagamba nti faala almu'min kikakata kumukkiriza an yakuna hadaran khaifa hafidha lisani wasairi jawarihihi min alwuqu'i bima yuskhitu allaha azza wa jalla. Omukkiriza okukuuma ebiyungo bye, okukuuma olulimi lwe n'ebiyungo bye ebisigadde. An yahfadha almu'min lisanahu, faala almu'min kikakata kumukkiriza an yahfadha okubeera ng'akuuma lisanahu olulimi lwe, wasaira jawarihihi n'ebiyungo bye ebisigadde, min alwuqu'i bireme kugwa bima yuskhitu Allah azza wa jalla, mu buli kyonna ekinyiiza Allah, mu kwogera n'ebirala. Akhiran ekisembayo mu biweesa ekitiibwa obusiraamu n'abasiraamu attanasuhu bainana, okubuuliragana. Attanasuhu bainana, okubuuliragana. Kubanga omuntu bw'aba akoze ensobi ne bamubuulirira, bw'aba ali mu kutya Allah ateeka mu nkola. Ekigenda okutukuuma abasiraamu n'okutujjuza ekitiibwa kyaffe kukolera ku ddiini yaffe. Buli kyonna Allah kye yagamba ne tukikolerako. Buli lw'okola eddiini kyegamba nga Umaru bwe yagambye twali ba wansi, Allah n'atufuula bawaggulu wa ddiini. Buli lwe tugikola Allah agifuula waggulu, naffe atufuula bawaggulu. N'olwekyo ebimu ku bijja okutuyamba okubeera obulungi attanasuhu bainana, okubuuliragana, okuwubulangana. Wa qabulu nashi, n'okukkiriza okubuulira ku baba bakubuulidde. Oba ogudde mu nsobi, tereeza wano n'otereeza. Tokalambira. Buli lw'onootereeza obusiraamu bwe bufunamu. Bw'oba oteera obusiraamu babuteredde. Ekisembayo qabulu alhaq, okukkiriza amazima. Ebimu ku bisinza okutusuula mu ntata abantu obutakkiriza mazima, kugoba mazima, kugazzaayo. Naye omuntu bw'akkiriza amazima n'agateeka mu nkola n'agakolerako, bamugamba Allah agamba bw'ati, nabbi agamba bw'ati, munnange eno nsobi, tereeza wano. Ne bwe buba bufumbo, tereeza wano. Ne bwe guba mulimu, munnange tereeza wano. Kyonna kye baba bakugambye n'okukkiriza amazima nga bagakujjidde, obusiraamu bugenda kuweebwa ekitiibwa. Naffe abasiraamu tugenda kusigaza ekitiibwa kyaffe. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.